وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. atenderezebwa Allah nyini buyinza omusaasizi ow'ekisa ekingi ayeesigaliza obufuzi obw'enkomeredde obw'edduniya n'obwakhira. Obufuzi bwe Allah tebulina kisanja, tebulina kkomo, tebulina balonzi. biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in kadir. Obufuzi obw'enkomeredde buli mu mikono gye, tebulibeerako kisanja era tebulina balonzi. Obufuzi bwe Allah tebukoma. Alibeera n'obufuzi obugenda okusirisa buli yenna ayeeyita kirimaanyi ku dduniya kuno ku lunaku olwakhira. Atendebwa Allah nti Maliki yawmi ddiin, ye mufuzi ow'olunaku olwakhira olugenda okubeerako okusasula amabanja. Asaana okubeera nga Allah yasaana okubeera nga asinzibwa. Byonna ebisinzibwa awatali ye bisinzibwa mu bukyamu. Tumusaba Allah assa okusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'ekitangaala kino ekyayatiikirira ensi eno era ne kibeera nga kyayakaayakana, kyekitangaala eky'eddiini ey'Obusiraamu. Kitangaala kinene, tukinyweze kireme kuzikirako. Oyitirizanga nnyo okusaba Allah akunyweze. Allahumma ya muqallib alqulubi wal absar thabbitu qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ayi Allah gwe akyusa emitima gy'abaddu, kubanga emitima gyaffe bayina asaabi'i rrahman. Nabbi yagamba giri wakati w'ennwe za Allah engalo ze, yukallibuha kaifa yasha, agikyusakyusa Allah nga bw'aba yagadde. Bukeera ku makya n'ozaalibwa abazadde abasiraamu ne bakusomesa n'eddiini ey'Obusiraamu n'owangaalira mu ddiini, ne bukya Obusiraamu obutadde era ng'oga nti Yesu lye kkubo, Yesu ye Katonda, Yesu kwe kwesiima. Osabanga nnyo Allah ekyengero eky'Obusiraamu n'atakikuggyako, n'okusabira ezzadde lyo ne baganda bo n'Abasiraamu, an yahdiyana jamii'an ila siraatil mustaqiim, okutuluŋŋamyanga ffenna eri ekkubo eggolokofu, ekkubo ly'obuluŋŋamu liririmu, ate nga amakubo g'obubuze mangi. Era Allah bwe yali aligoogerako yaga nti yukhrijuhum min adh-dhulumaati ila an-nuur, abajja mu makubo ag'obubuze agajjuddemu ebizikiza, ila an-nuuri, n'abateeka eri ekkubo ery'ekitangaala. Kiregeeza ekkubo ly'obuluŋŋamu liririmu. Ihdina as-siraata al-mustaqiim. Allah tuluŋŋamye, otunyweze eri ekkubo eggolokofu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Edduwa eyo Allah yagiteeka mu Qur'ani mu suratu Ali Imran, okwegayiriranga Allah alla yuzigha qulubana, aleme kuwugula mitima gyaffe.
baada idh hadaitana, oluvannyuma lw'okubeera nga Allah ekitangaala kino akituwadde. Teriiyo bwavu muganda wange ow'ekitiibwa ne mwannyinaze bukujjanga ku ddiini ya Busiraamu. Tebuliiyo, tebulibaayo nti gundi kaayavuwadde nnyo kati yeetaaga kuva mu Busiraamu. Nga bwetagenda kubeerayo bulwadde, ate bugenda kubeera bulwadde ki? Nga bwenkana ki? Bugenda kuweesa excuse kusuula buki? Busiraamu, nti gundi alwadde nnyo bannanga ave mu Busiraamu. Tusabenga nnyo Allah atulungamye. Olwaleero batubikidde wano Sheikh Shafi'i, muvubuka abadde akyali omuto, twasoma naye ku mahadi eyo siniya wano nga tutandika, naye olwaleero Allah amujjuludde. Amawulire gazze okufa okwekibwatukira. Omuntu abadde atambula agenda mu lugendo gy'abadde alaga wonna, fuluma mu mmotoka nti embeera egaanye, Allah amujjuludde. Sisuubira nti Shafi abadde n'omuntu yenna gwavuma, bw'abanga gyali musonyiwe. Naye omusajja abadde hambo, munnaddiini, ayeekuumira mu bifo Allah byayagalanga gy'emizikiti. Obadde ng'ogenda e Nakasero awo ng'omusanga mu kidaala awo e Nakasero, era abawansi awo mu kidaala bamumanyi bulungi. Ayambukako wali ku MM Plaza ku masigidi n'asaala n'atuula bw'ati n'awuliriza. Be bavubuka be twatandika nabo nga tukyali baana bato okusoma. Naye olwaleero Allah amukoze ki? Takyali ku mwaliiro guno gwansi, byalaba birala. Okufa kwe nno kutuyigiriza ebintu biri bisatu byenjagala tubiyige. Ekisookera ddala okwetegeka. Yavudde awaka n'abaawaka n'abasiibula n'abaana n'omukyala nga tebamanyi nti banaalisiivinga bode. Naffe bwetu bwe tuba, ova awaka n'olinnya kapiki n'ogwa ku accident, moruka n'ekutomera, oba n'ogwawo n'ozirika. Naye Shafi yavudde awaka nga pulogulaamu y'okufa si gy'aliko. Kituyigiriza okwetegeka buli kiseera. Buli kiseera tawuba tuzizza obujja. Saawa yonna tusinkana Allah, tulwadde tetulwadde. Kam min fata asbaha dhahika, yagamba omutontomi, bameka abavubuka abato bambula bulevu ab'amaanyi abakeera ku makyanga baseka, bali mu lwali lwa TikTok, bali mu lwali lw'ebyobufuzi, abamu nga baagala na kubanja kalulu, naye ng'essanda zaabwe ziri wa mutunzi zimaze okutegekebwa. Bameka abo abavubuka abato bwe batyo. Asbaha dhahikan, bakeera ku makya mu masanyu mu kuseka, naye ng'essanda zaategekeddwa dda. Wa akfanuhum, ng'essanda zaabwe zajjiddwa dda nga zaategekeddwa dda. Twetegeke tusisinkane Allah. Buli lunaku bwe buwungeera bwe buti nga ebuwungedde nga tosuze mu ntaana, weebazenga Allah, okole emirimu emiki emirungi. Nze bwe natunuulira okufa nasigala sikyakutya nnyo, nina kukola Allah byanjagaza. Bintu bisatu byanyweza nnyo mu kufa. Ekisookera ddala, nanywera nnyo bwe nalaba Seekankata, nafuna omukisa kwabo abaamuzinga mu ssanda bwe nti nafuna omukisa.
mwaba abamuzinga nendaba engeri gitumuzingamu ne batugala leeta essuuka nyweza booti sikamu wano neŋŋamba bulamu kika kibuno ekyo kyanyweza nnyo nga tumuzinga tuti neŋŋamba obulamu buno temuli seeka leeta essuuka kola booti sika leetamu mugire bwe muti naye nga gwe tukolako ebyo tavaamu wadde ekiki. Ekyokubiri, bwe namala okukakasa nti teriiyo agenda kuwona kufa, teriiyo ali kuwona, nanywera nnyo anti ffenna tugenda. Ekyo bwe namala okiteeka mu bwongo nti teriiyo aliwona, nenzikalira ne bwe naakola ebyenkana bitya ndi wakola ki? Ndi wakufa. Ekyokusatu, bwe naweza emyaka 4 nentawakkala, bwe natunulira ebigambo Allah bye yatugamba okwogera nga tuwezezza emyaka 4 nga ye kennyini Allah yabituyigiriza, bw'oweza 4 byolina okukola ki? Neŋŋamba ne bwe nfiira wano tebagenda kugamba nti tuziise omwana omuto, nti afudde mwana muto. Kyannyambako okunyweza obulamu bw'ensi buno ne mbaako wembuteeka. Saagala kugamba abatannaweza 4 nti mukyalina chance, kubanga n'abato bakola ki? Naye bw'otunulira ensonga ezo 3, ensi obaako ekifo w'ogikola ki? W'ogiteeka. N'olw'ensonga eyo tubeere abantu abamanyi nti essaawa yonna Allah tumukola ki? Tumusisinkana. Sinaba kutuuka ku kyengenda kusomesa, ngenda kusomesa ku mateeka agafuga okusiiba, kubanga tugenda kusiiba. Naye njagala bakulisaayo mu kulonda. Sinza ategeka ebyokulonda, kuba muyinza okumbuuza lwaki atukulisaayo. Mbakulisaayo olw'ensonga eringa emu, olw'abannaffe abamu abaagendedde emisaayi gyabwe, emyoyo gyabwe ne bafa mu kalulu. Bwe tubanga ffe tuli balamu, ekyo tulina okukyebaliza ani? N'okusaasira bannaffe abo Allah be yatutte mu ssaga eyo. Abakyaliwo abalamu baali badde bava ku bye bayita bannabyabufuzi, ebyobufuzi ne babaako we babiteeka. Abantu bafa nga bafiiririra kulwanirira nkyukakyuka na bululu, ng'abalala basebuleetinga kufuna biki? Bifo. Gwe abatalowooza nnyo oyinza obutategeera bino. Baganda baffe bafa nga balwanirira bafune ku bukulembeze obuki? Obupya, ne bafa. Be babadde bafiiririra nga bo bajaguza kufuna biki? Wawuliddeyo gwe balangirira n'aziirawo kulangirirwa kwe n'agamba nti nze okusinziira n'ekino ekifo kye bannangiridde sikikola ki? Bantu bali mu kujaguza na kulinda kulayira, naye ng'abaana baffe bafudde, babasibye. Atalowooza nnyo bwe mbagambira abavubuka abali wano, naddala baganda bange abasiraamu, abantu baleme kubatomeza mu byabufuzi, kuyiwa muki? Musaayi. Betufiiririra ne bemusuubira nti mubafiiririra bali ku biki? Balina ebigendererwa byabwe ebirala. Tebali kusaasira, bayinza n'okusiba ne batajja na mu kkomera. Mwalabye abalala nga bo ebifo byabwe n'akalulu n'amaanyi ge baalina
bagamba bakoze endagaano ebawaamu ssente, naye ng'omwana afudde omulala bamukoze eki? Bamusibye. Ye agamba nti nze bampaddemu ssente, twalagaana, gundi bw'awangula amaanyi gange ge nateekamu ansasule. Naye abafudde ani agenda obbasasulira? Nalabye omusajja omu abaddeko ndowooza mupya okumala emyaka 10, alinga ayagala okukuba omulanga, bw'alaajana ate Mungu n'amugerera, omulanga gwe n'agenda agukubira mu t-shirt etamutuuka bulungi, kwegamba n'ajjayo ennaku. Sali musale wankola biki? Oba yaani oyo ali mujoozi tegumufiitinze bulungi, eno bw'akaaba bw'alaajana, naye ng'amaze emyaka 10 aweereza baki? Naye abaana abamu nga bafudde, ye alaajana kimusale musale kumulemesa kaki? Abafudde n'abasibiddwa bo tubasaasira ddi? Mbagambira nti bannabyabufuzi mubagendeko kiki? Baleme kufuuka nsonga eyisa musaayi gwammwe, baleme kufuuka nsonga eyonoona bulamu bwammwe. Mulwanirire ennyo eddiini yammwe abasiraamu. Tegerekisi manye abasiraamu byobufuzi buno buli omu alina entegeera ye. Bwetwayogera awo mulonde ku Lord Mayor, abasiraamu abamu ne balonda bambi ne bamuwa akalulu, naye ate akalulu kataagenda bulungi, ate neewuunya abankubira essimu, seeka kadifiiti wakafunye. Nze sinze nabadde nnondebwa ne Lord Mayor, ndowooza sirina ssimu ye, neyanga ayinza okuba taje. Oyinza n'oteekawo abantu 3 bw'aba mmanyi okunjawulako nti ono ye Salimu Bbosa, bw'aba mmanyi ekyo nkyebaliza ani? Nze nayogerera bwogerezi gwe bayita muki? Musiraamu. Naye ate bw'ataayisemu akati seeka gw'obadde owagira tasobola na kuzimba mizikiti, talina muzikiti gwe yali azimbye, eyalondeddwa ye yatuzimbira. Bali mwezo atuzimbidde emeka? Omuntu mwali badde mumubanja akyalina obuki? Ne mugamba nti ssebo oli musiraamu, bino bituwe ng'abaki? Ate amala kuvaako. Ate seeka gw'obadde owagira talina nayo ebyobusiraamu si byaliko. Bano yo musiraamu asigala musiraamu. Abasajja bali balina mission eri direct, ndowooza mubalaba. Bo bali ki? Bali direct ku byabwe, wabula ffe ebituuka ku byaffe. Oyo tayambye n'abasiraamu. Wagenda yakuyambe n'akugoba, si mukwano gwange, wabula kasitanka kassa nti tannava mu buki? Musiraamu. Sisobola kumugeraageranya n'atali. Ekyo kyokka kimumpeesa kurediti. Naye ate bw'otandika okuŋŋamba essaawa zino gw'obadde owagira tasobola na kuyamba basiraamu, teyazimbayo muzikiti. Ye bannange, buli azimba anaamala kujja mu kamera nti nayamba kino abasiraamu. Ye wagenda yakuyambe n'alemererwa, gendayo. Naye bw'aba teyayiseemu tuga nti kaddara Allah amashafaala. Bw'atyo Allah bwe yakola ki? Bwe yagera. Naye muleke kwefuula essaawa zino mubadde mumuvunaana butazimba mizikiti. Suubira nti obwa Meeya tebuzimba mizikiti. Kati ate ekyo bw'oba okibanja essaawa zino. Naye twebaza abasiraamu abalondeddwa bazibikire ebituli, naddala abali mu Kampala wano bazibikire ebiki? Bituli. Era ndowooza lwe Parliament egenda okusookera ddala twafunyeyo Sheekh omulamba eyalondeddwa nga Sheekh Efulu Sheekh eyajjeeyo n'omuyimbi w'eno e Kakuutu, Lutaayo yamugjeeyo. Oyo Sheekh Ismaila Lubega gwe bayita Kaka, yasomera Madiina. Twatandika naye primary senior 1, era ono Shafi afudde bwe twali. N'agenda e Madiina wa diguli mu ddaawa. Yayingidde ebyobuki? Akati oyo
katumusuubiremu eddoboozi ate eryaki eryenjawulo, kubanga ng'ogjeeko obujja nti muki nti musiraamu, wabula kiki sheekh atali ono ndi simanyi bano abamalathana wa diguli in Dawa Madina Islamic University in Saudi Arabia, yasooka Libya najja Madina, abavubuka be twatandika nabo senior wano. Kaakati oyo tumuteekeko eriise ki sheekhe musiraamu omuvubuka omuki, kaakati oyo tujja mubanja bingi, kubanga ye tukakasa tajja kubaamu kyate musiraamu wa buki wa bulijjo. Oyo sheekhe eyajjeeyo omuyimbi sheekhe Mulamba, kale ndowooza mu byafaayo ye sheekhe asookedde ddala okuyingira mu byeki mu paliyamenti, oba banaamuwa bwa imaamu yanaamanya ebyo si byange, naye njagadde gamba nti abasiraamu bangi bali eyo, tubabanje nga bakyalina ebiki ebifo, nti kino mukikolera abaki, tuleme ate kulinda nga bamaze kuvaayo babajjeeyo ate tugamba oyo ne bwavaayo. Tuleme kwogeranga bantu batali basiraamu. Ntegerekisa tali basiraamu bwe babeera n'ebyabwe babiyisaawo ne batagira ebyo, naye ffe tutuuka ku musiraamu tetulonda mufuti mutuveeko, ate era netutuuka mu kulonda mufuti nti oyo gwe mulonda takola ki. Kale ebyabasiraamu kwekubagiza buli kiseera kuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qaddara Allah. Njagala leero okutandika nti twetegekera tutya okuyingira omwezi ogwa Ramadhaani. Bannange, Ramadhaani etuuse tekyawezaayo mwezi, tuli mwezi gwaki gwa Shaaban. Twagala kwogera ku mateeka agafuga Ramadhaani Allah bw'anaaba atusobozesezza bwe tunaaba tukomye. Kisookera ddala omwezi gwa Ramadhaani gwalaliikibwa mu mwaka ogwokubiri, assanatu athaniya min alhijra, omwaka ogwokubiri mu kusenguka kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yasiiba ebisiibo 9 hatta tawaffahu Allah, paka Allah luyamujjulula. Ebisiibo bye yasiiba bisiibo 9. Era nga Nabbi bwe yakola umra mu buwangaazi bwe umra 4. Bw'abanga Nabbi yasiiba ebisiibo 9, ffe twakasiiba bimeka? Olina okwebaza Allah okutuusa mu sizoni efaanaganako bweti. Tuli mwezi gwa Shaabaani oguddirira omwezi ogwa Ramadhaani, abasinga obungi mwe bagayaalirira. Naye nga al-mu'min la yantadhiru al-iman, omukkiriza talinda bulinzi kufuna imaani nga Ramadhaani emaze kukola ki? Kuyingira, wabula wano we yeetegekera. Fayasta'id, n'abeera nga yeetegeka. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi ya Zaid ibn Usama, kana yurakibu ahwalahu, bwe yatunuliranga embeera za Nabbi yamusanga nga Nabbi ennaku ezisinga obungi mu Shaabaani yazisiibanga. Teriyo mwezi Nabbi gwe yasiibanga mujjuvu okuggyako mwezi gwaki gwa Ramadhaani, wabula mu Shaabaani kana yasuumu aktharu ayyaami, yasiibanga ennaku ezisingamu obuki obungi mu Shaabaani, so si nti yasiibanga Shaabaani yenna. Era Nabbi bwe yayogera ensonga n'agamba nti guno omwezi ogwa Shaabaani abasinga obungi bagayaala ne bafuna obugayaavu, ate nga gwe mwezi turfa'u fihi al-amal, Allah mwasitulira emirimu gye tukola omwaka omulamba. Kyava Nabbi yagaa nti wa ana uhib an turfa amali wa ana saim, njagala emirimu gyange gisitulwe nga nasiibye. Kyova olaba kitamwa bwe tutuuka mu nisfu Shaabaani, mu haafu ya Shaabaani, azze nga tasiiba
okutandika ate okukola ki okusiiba naye azze nga asiiba eno before akkirizibwa ayastamirra fi siyam okusigala nga asiiba ng'okusiiba ennaku enjeru senga ziba zizze kusiiba ennaku olw'emmande n'olwokuna ayinza okuba abadde asiiba siyamu Daawuda oyo akola ki akkirizibwa twetegeka tutya okuyingira omwezi ogwa Ramadan enneetegeka esingira ddala anniyatu alkhalisa kwe kubeera n'enniya ennungi nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti innama al a'mal binniyat kubeera n'enniya ennungi ey'okwetegekera okusiiba omwezi ogwa Ramadan enniya yeebeera etya ennungi kwe kubeera ng'ogenda kusiiba ku lwa Allah n'obeera ng'olina ebigendererwa Allah bw'antuusa mu Ramadan njagala nsome ekitabo kya Allah nkimaleko Allah bw'antuusa mu Ramadan njagala nsiibe Ramadan ngimaleko kubanga enniya yo nnungi mulimu abasiraamu abamu ng'eboogera ku Ramadan balabanga abajjiddwa ekizibu era kati mulimu abatandika okwebuuza ebibuuzo nga banyenye emitwe tunaasiiba tutya mu kasana kano tugenda kufuna ekizibu ekyamaanyi baganda bange omuntu yenna yetegekera Ramadan la budda yakuna niyatahu khalisa enniya yeebeera ennungi asobole okufuna empeera ennungi ate bwe yeetegeka kati n'abeera n'enniya ennungi Allah ne bw'aba tamutuusiza mu Ramadan Allah amusasulira ku ki ku nniya ye innama al a'malu binniyat kubanga abadde n'enniya ye ennungi ekyo kye kisookera ddala twetegeka binniya al khalisa lillah wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin enniya tuzitegeke zibeere ennungi ekyokubiri attawbatu assadiqa okwenenya okwaddala almuminu la yantadhiru Ramadan omukkiriza talinda Ramadan emale kujja asooke yenenye wabula yenenya kati n'akola tawuba neyejjako amazambi neyenenya eri Allah asobole okutuuka mu Ramadani nga mutukuvu kubanga amazambi gakosa enkomerero y'omuddu senga Allah akuwangaaliza ku mbeera eyo ne gakosa ibaada zo amazambi ganafuya omubiri emibiri gyaffe gino ekisinga okuginafuya maki mazambi bebe bolabanga Ramadani etuuse n'asaalayo era akabbiri nadda ku pakuli y'obuugi n'asomayo aya 5 aye n'atandika kubala mpeera zaafunye nti nabbi yagamba buli nnyukuta mpeera 10 kati n'atandika ate okubala mubiri munafu bebe bawulira nga babuuza muzikiti ki ogusaaza mu bwangu nga bo ttalawo yabagimala mangu ayagala we basaalira mbu ttalawo ya mudakka 15 ng'ewedde kubanga omubiri muki bannanga amazambi gakosa omubiri muntu naabanga tasobola kuyimirira kiro kati twenenye eri Allah mu kiseera kino okwenenyeza ddala so saate kuyitiriza kukola mazambi nti owaayi Ramadani ejja kanjira neekubako enfuufu tulina kwenenya tutuuke okuyingira Ramadani nga tutukudde ntegerekisi sobole okusoma Qur'an sobole okuyimirira ekiro kubanga omukisa gw'okusangibwawo Ramadani mukisa munene sookera ddala Ramadani Allah bw'agikusanzaawo n'enniya ennungi n'okwenenyako okulungi Allah akusonyiwa ebiyitidde mwaka muki wa Ramadani ila Ramadani nga nabbi bwe yagamba nti Allah okujja ku Ramadani yayita ila Ramadani Allah n'akuwa chance otuuke ku Ramadani endala kafaratu lima bainahuma Allah akusangulako
ebiyitidde wakati w'omwaka omulamba. Naye mulowooza ebituyitiddeko bimeka? Olulimi luno ebiyise bimeka? Ebiyungo byaffe bisobezza emirundi emeka? Ekyo kyokka kikusonyiyisa amaki? Tuyitirize okwenenya. Abamu bamanyi nti okwetegekako okuyingira Ramadani kuwoowa buwooyi na kutegeka byakulya. Abantu balinga abajjirwa fatwa ebagamba nti Ramadani tebawoowa. Era kati ofiisi z'obusiraamu ziri bizi. Marriage certificate tuyizeemu kwemu. Kuwoowa. Abamu bawoowa n'abali embuto. Ulina akuleetera omukyala ajagaana olubuto lwa myezi 7. Seka tuwoowe noono. N'omugabo ono yaani? Mukyala wange. Ayina omugabo mukyala wo babawoowa bati. Ajagaana goolaba ayinza n'ozaalira mu ddiiro awo. Ayagala muwoowa. Tatidde namu. Banaye okwetegeka Ramadani si kwetegeka kuwasa kwokka. Ate era teriiyo bujulizi bugaana muntu kuwoowa muki? Mu Ramadani. Genda bakuwooye mu Ramadani. Bagamba ngenda kujja mu kiseera ekya futaali. Nikeerume. Musiibulukuke bakuwoowe ogende ne hakkiyo. Teriiyo bujulizi bugaana kuwasa mu Ramadani. Osanga oyinza n'okuyambibwako haramu eyalibadde ku mukolo n'omuwona mu Ramadani. Abakkiriza basinga nnyo okwewala haramu muki? Owuliriza music mu Ramadani. Kati olaba abana ababeera ku mbaga ez'endongo, ekyo oba okikoze eki? Oba okiwonye? Ne saving futaali, katogo, piraawu katonotono nga kabyenda nga abako bagenda ne hakki. Tegerese. Naye abamu bamanyi nti Ramadani tebakola ki? Kindeeseza ekyo kiki nti abantu balema okwetegeka, bo ne balowooza kimu, balowooza kukuwoowa kwokka. Naye twenenye okudda eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Twenenye abatasaala, baleme kulinda nga balanze batandike. Wenenye kati otandike okusaala. Bannaye Allah gwe yawa ekigambo ky'okusaala n'okiteeka mu mutima n'osaala weebaze Allah. Sheekha, abantu abamu tebasaalira ddala, nga tebasaala, ng'oli ebyesola yabiviirako ddala. Abamu basaala mu Ramadani, ate abamu bakoma okusaala ku magaribi. Bwasaala magaribi awo okusibuluka kw'omuzikiti bwe kuggwa paka nkya lwanadda futaali kasita ggwanga akola ki? Bannange, tusaale, tusome Qur'ani, tuyitirize okukola emirimu emirungi, twenenye eri Allah, twenenye shiriki. Ofube nnyo okulaba nga buli Ramadani atilisiti mu Ramadani zewaakasiiba nga atilisiti buli Ramadani erina ezzambi lyekusuuza. Kati nenenya sikyazzeeyo butasaala. N'ogamba mbadde mu shiriki, Ramadani eno nenenyezza siriddayo. Bwe buba bwenzi Ramadani ebukusuuze. Senga buli Ramadani yalinayo ezzambi lyetusuuza obutaliddira, senga tuyambiddwa. Senga tukola ki? Tuyambiddwa. Naye osangayo abantu beenenya bwenzi ate era nga babulimu. Abeera n'omukyala si muwoowe, n'afuna imaani mbu baawule ensula. Ono asula wansi, ono asula waggulu. Naga tetwegatta. Ramadani yonna tetujja kwegatta. Ono asula ku buliri, Mariyamu yasula waggulu. Sula ali wansi oba asula mu ntebe. Naye amutegekera futaali, ategeka ddaaku, bawangaala naye. Ekyo kyokka haramu. Okuwangaala n'omukyala oba okuwangaala n'omusajja atali muki?
ataliwo osula otya naye mu nnyumba mbu twawudde byakwegatta. Amazaani yange njikuumye, tetwegasse. Akuuma munyama gwe bwe balanga nti enkya Idi ng'ajjayo omukalo. Kati laba omuntu bw'ayoza n'ateeka mu ttaka n'ayanika mu ttaka. Okwo si kwe kwenenya. Kiri nti sheekhe akabenje ke twolekedde oba ke twerokera mu Ramadaan abasinga obungi tetwenenya, wabula amazambi tugawummuza buwummuza. So si kukola ki? Abasinga tetwenenya, wabula amazambi tugawummulamu. Allah atwagaza kwenenya. Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Abakkiriza mwenenye eri Allah olwenenyo olwaddala. So si kuwummuza mazambi. Kati ono agamba nti tebeegatta awummudde buki? Kiringa era bw'olaba abanywi b'ataaba agenda n'aga Ramadaan sigenda kunywa sigala. Si kwenenya, awummuza segereti. Ng'era oli bw'agamba onsanze lwakuba nasiibye naye naali kuvumi. Omuntu yalibadde yeenenya ezzambi okuliviirako ddala. So si kuwummula. Laba bwe tubeera n'olwenenya olw'abannanfuusi. Baganda bange abasiraamu, twetegekera Ramadaan mu mbeera ya kwenenya, so si kuwummuza mazambi. Mwawulewa enjawulo eri wakati w'okuwummuza n'okwenenya. Awummuza yo yakirese ekiseera for the time ki? For the time being. But after agenda keeping again. Agambe nti we mmaliriza wano atandikira we yakola ki? We yakoma. Oyo aba teyenenyeza. Twenenye, twetegekera Ramadaan n'okwenenya. Tandika okwenenya eri Allah. Buli omu amanyi obukendeevu bwe. Balil insanu ala nafsihi basira. Buli omu yeemanyi ekiri mu mutima. Buli omu amanyi ezzambi erisinga omusumbuwa. Twenenye. Ate Allah mbyasinga okusanyukira kwe kwenenya. Inna Allaha la yafrahu bitawbati al-abd. Allah asanyukira nnyo okwenenya kw'omuddu we. Allah asanyukira nnyo. Olaba n'omuddu oli alladhi akhta'a, eyasobya mu kusanyuka mu nsobi gye yakola, Allah yamusonyiwa. Yalina embalaasi ataddeko byonna ebimuyamba mu kutambula mu safaari. Mukandaala gonna guli ku mbalaasi n'agisibaawo. Agenda okudda engulu ng'ekoze eki? Nga yagenze dda. Teriiwo. N'alaba nga azikiridde. N'addawo ne yeebaka. Aweddemu eki? Agenda okudda engulu ng'agikola ki? Ng'agiraba n'ebyokulya byonna biri okwo. Yagamba atya? Allahumma anta abdi. Katonda wange gwe muddu wange. Akhta'a li shiddati al-farh. Yakola ensobi olw'essanyu. Allah teyamunenya. Kubanga yalabanga Allah kyamukoledde kyamaki? Naye butya nga gwe weenenyezza olwaleero osale omaze okusala endinga n'oga nti enough is enough. Nywedde walagi kino kimala. Siraamu bangi abanywa omwenge. Siraamu bagenda mu kiraabu. Ddala balimu okucakala. Abaana ab'obuwala banywa omwenge, banywa sigala ab'obusiraamu. Abavubuka gye bali abanywa omwenge ddala sheekhe bbiya. Bbiya. Olinaga nti obwenzi mbumaze leero ayisarenda nkitadde. Guluza Allah asanyuka lusanyuka kinguzi gyali. Noga nti essola mbadde sisaala nkimaze nenenyeza eri Allah. Allah n'akuyamba n'ova ku shiriki. Noga ebino ebibaddewo eby'empewo z'ekika mbitadde nzize eri Allah. Ya tawwaabu tuuba alayya innaka anta tawwaabu rahim. Wange gwe Allah asonyiwa amazambi nenenyeza kkiriza okwenenya kwange gwe musonyi. Allah akusonyiwa ate ekyo Allah kimusanyusa. Kuba okoze eki?
wenenyeza. Ntegerekisa ekyokusatu mu kwetegekera omwezi ogwa Ramadan, tahqiqu lhadafu, banange beera ne mission, bagiyita mission oba vision, kyekituufu mission vision, vision eba nene, mission ntono, era kati ku Ramadhan kyekinene n'ekitono. Kale target asinda gwe yakaveera ako omanyi oluzungu, target byonna byebimu, mission, vision, target, agenda, byonna byebiki. Tubeere n'ebyo mu kuyingira kw'omwezi ogwa Ramadhan. Target yange ki? Njagala Allah bwantuusa mu Ramadhan mmaleko ekitabo kye. Gwe target yo mu kusiiba Ramadhan ki? Kyagala nyongere ku imaani yange. Olina agenda, olina mission, olina vision yo ya Ramadhan ki? Sigenda kudda mu mazambi. Allah kanyambye nentuuka wano. Oba ntegerekisa? Kubanga buli onooba n'ekigendererwa kigenda kukuyambako okutambula ne Ramadhan. Kusaala tarawiya mu muzikiti khalfa al-imam, mabega wani wa imam. Man sallama al-imam, omuntu asaala ne imam hatta yansarifa, nga nabbi bwe yagamba paka imaamu lwamaliriza ne bamala bombi. Kutiba lahu qiyamu layla kamila, awandiikibwako empeereza omuntu ayimiridde ekiro kiramba. Bannayiteriyo omukisa Allah gwakuwanga gwa Ramadhan. Allah nakuwanga olina tageti esaala ennaku 30 emabega wa imaamu. Naye wano tujjumbirayo imaani erinnya lumu, n'osaalayo ekiro naku 3 n'okikola ki? N'okita. Bwe boogera ku bafa awo n'ogala leero nja kusaala ku layiri. Obwavu bwe bukuluma ennyo n'ogala naye lwaki sisaalako kiro. Naye ate Allah bw'akuggulirawo n'obikola ki? Naye mumanyi ebitulemesa okusaala ekiro. Zino ensonga zitulemesa nnyo okusaala ekiro. Kisookera ddala okwebaka nga tolina nniya egenda kusaala. Tosuubiranga okufuna imaani mu tulo nti ndiba nekyusa eyo mu matumbi budde imaani nejja ti kaakati kusaalako kiro. Weebakenga n'enniya ey'okuzukuka ekiki. Buli wooteebaka na nniya wallahi bujja kukukyako. Ekiro kikye, obudde bukye, nga toluusi oli mbuliri omwo tolina bye weebase, wabula okulungutana buki. Naye olw'okuba enniya teyakoze eki, teekamu enniya ogende ku ssaawa 9 era Allah ajja kukuzza engulu ku 9 ku 10. Kuba enniya wabadde ne tosuubira kufuna imaani mu tulo. Ensonga ey'okubiri etulemesa okusaala ekiro, emisana kwe kuwangaalira mu mazambi. Osiiba ojeemera Allah, tosuubira ekiro okufuna imaani. Kasita owangaalira mu mazambi emisana, amazambi galemesa wakati wo okukola emirimu gya Allah. Kaifa tusiihi fi nahar, ojeemera otya Allah emisana, wa tutii'uhu fi layl, ekiro omukole ki? Omugondere. Gwolaba gyekiri mu magezi, okiraba gyekiri. Kati emisana kasita osiiba mu mazambi bameka ng'obutasituka bwaffe ge mazambi ge tuwangadde nako. Era buli lwolaba tosituka kiro waliwo ezambi eryekiyise wakati awo. Babani Israila baakola ensobi emu, Katonda n'abajjako ebyengera. Gwolowooza ekyengera ky'okusituka ekiro si kyengera? Katonda abagambye ngenda bawa ebyokulya, yabagambanga mulyenga temutereka bye mbawadde, ne batandika okulyanga bye batereka. Katonda n'abaleetera emmere n'etandika okugaga. Era nabbi kyeyava yagamba nti lawula bani Israil,
tebaba kuba baana baki ba Isirayiri emmere teyaligazenga. Tetwali badde na bwetaavu bwa firiji nti nkuuma nnyama nkuuma mata, naye Allah abalagidde kirala bakola kiki? Mulye emmere eva mu ggulu nekka. Ne bagaa nti lan nasbira ala taamin wahid, emmere eno ey'ekikula ekimu tugikooye. Katonda okubanga akeera n'akuliisa nga totaddeemu maanyi, senga kyagwa kuffe wano olaba bwe mwesooza muligi nti ezo ssente senga saving, naye n'abagamba ŋŋenda bbawanga naye temutereka kyenkuwa kyokola ki? Kakati ate omuntu okumanya tetutegeera abaddu, Katonda yakuwa emmere agambye totereka, enkyakuwadde assurance ereete ki? Ekikuteresa kiki? Olaba obujeemu? Ekikuteresa kiki ng'enkya bagenda kukuwa? Wakati ffe oyinza otuwa excuse lwaki tusiba ku mikolo noga nazze n'akaveera gendako emmanju banteeremu, kubanga enkya tolina buki ne bye walese eka si biki. Luusi walese bagoya kawunga ogudde ku maka, omwana asinseka basimati, buli mpeke yeyawudde ku ginne waayo, nogamba waliwo obuveera haji diishi njagizza enkya banteeremu. Abamu tuga naleseeyo abaana nteeramu, ogamba y'abaana kumbe yo, naye raba bali Katonda enkya abawa ekyokola ki? Abagambye bakole kyayagala baganye. Bano bokka abannaaka ensolo ya Nabbi Saleh, Allah abagambye nti eyo ensolo enywenga amazzi, laha shirbun yawmun ma'lum, enywenga amazzi olunaku olumanyikiddwa. Mukamaama ki? Enkya enywa amazzi. Ne bagambye enywa amazzi gaffe mangi, ne beerabira amata ge bakama. Era fadhabahuha fa aqaruha, ne bakola ki? Ne bagitta. Fadamdama alayhim, abo Allah yali musuubira mwagala abakolere ki? Bagambye nti ente enywenga leero enkya mukole ki? Nga bakeera na bidomola, owa tanka, ow'eccupa, owa kadomola liita 5, liita 3, owa liita 2, ate ne bagitta busi. Ne baga nti enywa amazzi mangi mu luzzi, mazzi gaffe. Kati abo mubanyiigira bonna bwe mwesooza, naye naffe bwe tuli. Bwe yatugamba nabbi nti afu luha, muleke ekiki? Wakasu shawaribu, musalama ki? Twakola ki? Twakola ki? Twasala ki? Ne tuleka amaki? Olina abeera n'amasulubu ne gabikka n'omumwa, ate eno n'asalayo. Tubafaanana, bye baakola naffe bitukola. Ono bamugamba nti engoye z'omusiraamu omusajja tezikola ki? Tezikweya. Wallahi n'ayambala empale bolobotoni ng'akumba bukumbi. Kyokka ate bwe kijja ku mulembe n'owulira nti omuvubuka ayambadde 3/4 asibye eno. Kati olwaleero temulaba abavubuka abalekako ebirevu nti balabike buki? Sanga abavubuka ng'ekirevu kye kwekiri sina musiraamu naye ng'akireseeko nti alabika bulungi. Mulowooza nabbi yo tugamba nti lekako ekirevu yali talengedde elementi eyo nti ekirevu byebinyiriza omuntu? Mulowooza nabbi ye yali takirengedde? Abavubuka be bakitegedde ku mulembe guno okulekako ebirevu okulabika obulungi? Nabbi yali yakiraba dda.
nkyekirevu kinyiriza omuki sajja ate ffe ne tukijjako. Oli naga nti tolabika bulungi, oli shabe, mukyala nakutiisatiisa, oba oyagala wompoowe, muzibi wange tayagala babirevu, nojjako. Musajja omu yannyumiza mbu yalina ekirevu kye, era Mungu atukingiriza abakyala abalina effujjo, bayaayo oba ffujjo, njaga nga bwogambye, era njaga. Yamugera yeebase n'aleeta makansi n'akibojjola. Naye bw'okwata oyo omukyala nga ddala eddiini yeekuluma nodda engulu ng'alina makansi, oyinza mumukola ki? Bayaaye bakyabu, fujjo n'akiteeka mu makansi, you look shabby. Aye naye kye yakola musajja wattu n'agonda n'agenda mu saaluuni ne batereeza nakati taddiranga kirevu. La ta'ata al-makhluq fi masiyati al-khaliq. Sheikh bulijjo olimu hadiisi mashallah mashallah, Allah akunyweze. Tetugondera kitonde mu kujemerani Allah. Kati abo gye bali, olaba tugenda kunnika n'okwata mwera oshepinga, omugole ayagala kulabika buki n'atoola kabbirira n'akatereeza, kumbe oli mu kujemerani Allah. Kati ne bali Allah kye yabalagira bye bimu era naffe bitulimu, tuleme tunulira bali nti n'abawa emmere nga nenkyaba waate ne bamujemera, naffe era tumujemera. Byatuwadde bimeka? G'osasulira amaaso, tuba kubanga twali tusasulira amaaso nga bw'olaba yaka. Singa abasiraamu bakyatula mu ddalasa, gundi nga tazze yazikidde, talina ziteekako, talina ziteekako, yaweddeko, yazikidde, yaka, yaganye. Nga sheekhe tulina esente ze tusasula, Allah ze yatuteekako. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddim bayna yadayi llahi, aya egamba eti wa rasulihi, ng'okwogera n'omubaka basooka kuwaayo. Naye ffe kubamu ekifaananyi nti amaaso senga tugasasulira, kyanze sikyasaala kiki nazikira yakumala kufuna 5 nteekeko alodinge. Naye sheekhe amaaso tugalabisa, ebigere tutambula tebiggwako njula, singa twakakutula engatto mmeka, njala weziva ani alabawo gye ziva, enviiri zetusala ani alaba gye ziva. Wali oziwuliddeko eno mu ddookoli nga zikusiiwa tiziizo zambuka, naye basala buli wiiki, zivaawo ezo, bakakusala ekkutiya mmeka. Ntunaateeka mu lubuto muno, kati nga mmwe abali abalungi n'okeera ku ffene noteekamu vakedo, n'ogenda wali wajja waado n'akusimbamu ekikyapati ekyebijanjaalo, n'onywa obuugi ku 7 n'omusaba emmere, n'otabika mu butto, n'okola ki, teekamu pabuli kimu, luteekamu ekigere, olubuto ne lusigala nga luli nnomo, nga terwekyanze ku ebyo byonna by'otaddemu. Naye ebyo nga bwe mbyogedde, senga okyala ewa Sevviiri, byonna n'abiteeka ku sowaani emu, vakedo, obuugi, fene, akatogo, agati faddal, byonna ku sowaani emu obirya. Gwe musajja kikaki kiki kino? Neraba olubuto mwe biraga. Ani akuba gundi eyo erimu? Sisitimu eyo ani agikola?
notuuka okgenda emanju nga walidde vakedo wa gurini ate nofulumya birala kalandala, nofulumya kalandala, nonywa buugi nofulumya mazzi. Gwe senga ogenda mu kiyigo nga wanywedde obuugi oba soda nofulumya buugi buugi, odduka tosibye empale. Kino kyendabye sikirabangako. Basiraamu mundeke, era basisitimu Allah bwagikola. Noteekamu ebyo byonna mu lubuto, enseenene, enswa, feni, vakedo, mulimu n'abalya ku muddo mummwe nakati n'omuddo omulala ogw'abaana ab'ebutambala gwe basomerako aya nti mataan lakum wala anaamikum byakwewunda na bisolo byammwe. Mufuti oyo Mungu amusaasire gyali eyawafatuwa eyo. Naye ebyo byonna sisitimu Allah agireka eri nnomo, neweebaka n'ofulumya birala. Bano ebyokulabirako bingi ebitulaga okugondera Allah, okuzaala kwokka omwana nga Allah bwatuga thumma sabira yassara. Awo walirabye ngaawo omwana ayitawo mu kkuba eryo, naye omutwe gwe ne gufulumayo pu n'ebibegabega. Omukyala n'addawo nnomo. Wafaanana watya awantu awo awayita omutwe ogw'omwana n'amagumba n'afuluma gaga azadde wa kiro mmeka? 4 kitundu 2 kitundu eziisa awo 2 kitundu kiro. Subhanallah. Allah naye Allah yetaaga okusinzibwa, Allah yetaaga okwebazibwa, Allah teyetaaga kujeemerwa. Bwe tutunuulira ne tufumiintiriza ku ebyo, osigala owa Allah ekiki ekisembayo mu kwetegekera omwezi ogwa Ramadani. Fikihi ahkamu siyam. Twetegekera omwezi ogwa Ramadani nga tusoma amateeka ennamula ezifuga ki Ramadani. Ani asiiba, ani atasiiba, biki ebyonoona okusiiba, biki ebitama mu kusiiba, kafaara omutango gw'oyo akoze kino. Olina okufaayo fikihi ahkamu siyam, okusoma okutegeera amateeka ennamula z'okusiiba. Era omulundi ogujja bwe tugenda okuyingirira mu mateeka ani asiiba, ani atakola ki, ani atasiiba. Kubanga abasiraamu bangi babeera n'emikwano gyabwe egitali misiraamu. Ono n'amusiibirako, nono n'atandikira awo. Kuno okusiiba si kwe kwa kikatuliki. Asiiba alina kuba muki? Musiraamu. So si nina mukyala wange ajja kunsiibirako 10 nange nsiibe 2 agasigaddeyo. Nina mukwano gwange twasheyalinze ennaku. Bano ebyo nno biri mu basiraamu, abamu naddala abatafaayo ku ddiini yaabwe. Kati kitwetaagisa fikihi ahkamu siyamu, abantu okuyiga okutegeera ennamula zaki z'okusiiba. Omuntu atuuke ng'amanyi nti ani atasiiba, biki ebigaana omuntu okusiiba. Okkiriza omulundi ogujja Allah ng'atuwadde obulamu obulungi atusobozese tubeewo, era nga tumwegayirira Allah atuyambeko, atuwe obulamu obulungi n'obuwangaazi obujjuddemu baraka obutusembeza gyali. Atuwangaaze tusisinkane, atuyingize mu mwezi ogwa Ramadani. Nziramu okubakubiriza nti tukuume emirembe, twewale ebiyisa emisaayi gyaffe n'ab'ebyobufuzi. Abantu bafa bo ne babeera mu bifo ne bajaguza buwanguzi, naye nga ffe tugenze. Tetukozesebwa ensobi n'abantu abakyamu abeenoonyeza ebyabwe okubateeka mu kasonda baasi ayiwa emisaayi gy'abantu. Tukuume emisaayi, tukuume obulamu bwaffe.
ebyobufuzi tebikutuza munno, tebikozesa obulumbaganyi eri munno, biriko ekiseera naye abantu bafa. N'obuuza omusaayi gw'abantu abafa ogugenda ettayo gwaki? Nga n'abamu mu kufa kw'abantu mwe bakolera ssente. Emirambo gye gyeyongera okuwera omuwendo nga bbeeri basasulwa. Mwewale ab'ebyobufuzi abatukozesa ensobi ezivaako obulamu bwaffe okuzikirira, ng'ate bo bali mu kuserebuleetinga kufuna biki? Bifo. Ekyo tukibasaba abalimu amagezi abategeera. Otherwise, kubanga kati bw'otunira obulamu bw'abantu butambuzibwa n'ebintu bimeka mu nsi yonna, si Uganda yokka, mu nsi yonna, bya bufuzi na bya mizannyo, bya bufuzi na bya miki na bya mizannyo. Abantu obulamu bwabwe buli eyo. Nsi yonna etambuza lulimi lwa bya bufuzi. Genda Ukraine, Russia, bw'ate China egambye, ate kate egenda kuba Dubai, ate gundi egenda kuba. Ensi etambulira mu bya bufuzi. Era osanga abantu programu z'ebyobufuzi bateza amatu. Senga batekawo programu y'ebyobufuzi n'erimu ya sheekhe yenna eriwo esinga okubeerako abawuliriza, abantu baagala ebyobufuzi. Ekyokubiri bya mizannyo. Tunuulira embeekuula eba mu kirasha nga Arsenal erina gwewuttudde oba nga bagikubye. Bantu bali eyo, bya mizannyo. Simanyi Champion League, simanyi kiki. Bwe tuva egyo mu gy'abazungu ne tudda ku gyaffe wano amasaza, simanyi ate muziri mu kaapu, simanyi ate Idi kaapu, ng'obuwangaazi bwaffe bugenda ng'ogayaala. Either bya bufuzi bikusise oba bya miki, bya mizannyo. Kakkana ng'obuwangaazi bugenze nga ne swala tosadde, nga ne Qur'ani tokoze eki, tosomye, nga babika. Taga nti omuvubuka afudde, yeetuze, bakubye ttiimu ye. Arsenal we bagikubye eggoolo 7, Hassani ne yeetuga. Maniyo egikubye, we bakubye Liverpool, omuwagizi weeyo nno kyannamukaaka tebamumanyi, n'abazannya tebamulabanga nako, tali balabanga nako, wabula balengera ku TV. Ye yeetuze bwetuze, yejje mu bulamu olwa ttiimu ye obutakola bulungi. Osanga ali ku leedi ayagala nagikuba bikonde. Lwaki takyusa musambi oyo? Oyo twamuguze, mwamuguze nani? Ayina ne kyeti, mwamuguze nani? Muzigo gukulemye n'okusasula, bakubanja Land Road akusuulira ebintu, mbu mwaguze omuzannyi takoze bulungi, yali badde amukyusa, Wenga atukoze bubi, era Wenga is Wenga. Tulina na rent, bakubanja. Tulina na sene isasulira abaana school fees, sawa yakudda mu masomero, oli mu kuttinka mbu muguze abazannyi. How much have you paid? Do you have any contribution? Gyotadde mipiira tuguze naye takuze bulungi, tujja kugulayo omulala. Gwe naani? Be serious please. Mukole ebibagasa eri Allah. Nze neebaza Allah emyaka egyo yagimponya. Osanga otya nga nkuba embeekuulo nti mpagira batukubye, sijja kusobola kusaala jjama, batukubye, ttiimu yange bagikubye, bagikube. Bane tutegeere ebigambo bino. Sibagambye nti tutegeere edduniya tubeereko we tugikola ki, we tugissa mu kifo kyayo, kulembeza bulamu bwaki, nga nabbi bwe yatusomera edduwa ega nti Allahumma la taj'alu dduniya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Allah tatufuuliranga edduniya nga yennaku yaffe esooka.
bw'onoofuula edduniya nga yennaku yeesooka sheekh ogenda kubonaabona. Akhira, ennaku yo akhira jama bwekuyitako lumwa, bw'ozibya olunaku nga tosomye ku Qur'ani lumwa nyolwa, niwona n'ogira n'ojja ebiyengeyenge bakubya seno, bajja bakuba nnyo, bajja bakuba, mujja kukaaba nnyo, kaaba. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.